muganda ange ina Sudan mwanyinaze muganda ange kojjaye mukwano gwange muddeeka muve South Sudan ensi egenda kutabanguka bano basitudde amagye nga tebabuzisa ku Parliament gatwala kubanga eri private company eya Muhoozi ne kitaawe gagana amagye gatuse Sudan ogenda okuma Salva Kiir SFC SFC ngegenze kuma South Sudan Salva Kiir baganda bafe muve Sudan mbegayiride muve Sudan kanka badiremu right awonvuddewo embulire tefa yonna naye ebinaddako mbona abimanya nze ogwange ngubagambye kati njala mulize information gyengenda okubagamba ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna ne Odrek Lwabogo kanswendika video kano munaka onokafuna njala motange Odrek Lwabogo ne family ye bannayuganda mwenna abakubeera mu malwaliro ng'olwadde oba ogudde ku accident bavuga boda n'abantu abalamulire bulungi nnyo tuzze tubagamba nti bizinesi y'okutunda ebiwoowolo emitima n'ensigo mu Uganda ebadde etambula bulungi nnyo okutuusa lwe twagikuba n'esirikamu ne bannansi abasawo badde benyigira mu mirimu gino badde bagikoowa nga bamanyi nti ekintu kyayiika era nga n'abantu babeera batandise basongamu engalo babamanyi nti bali mu bizinesi y'okugyamu abannayuganda ebiwoowolo emitima n'ensigo nga babitunda nga Odrek Lwabogo ebizinesi ye kati bannayuganda basinga basawo mu referral hospitals badde bakiddukamu kati nga Lwabogo talina option ndi wano tegeeza eggwanga mwenna babeera mu malwaliro nti okubba ensigo ebiwoolo n'emitima naddala ku bantu abagudde ku accident nammwe abeerwazalwaza kugenda kudda mu buto kutya Odrek Lwabogo lwategedde nti bannayuganda tebakyayagala kutta bannayuganda badde bajja mu nsigo yafunye bamashinaali 100 okubajja Kenya abasawo 100 bakafulu mu kujjamu ebiwoowolo n'ensigo abasawo kibano 100 bagenda kuyingira mu ggwanga ku lunaku lwakutaano bali 100 bagenda kuba nga basaasaanyizibwa mu referral hospitals omuli Kampala Mukono wa Kiso n'amalwaliro amalala gye bagenda okuba nga bakola omulimu guno ogw'okutandika kibayita body organ harvest nga bagenda tandika okukola ebintu ebyokuba ogudde ku accident bakuleesa otaawa simanyi weerwazizza bana bakazi abazaala bagenda tandika okudda mu buto ebiwowoolo ensigo emitima bagenda kuddamu kucumbirwa obijjala olw'ensonga nti abasawo 10 okuva mu ggwanga lya Kenya nga bano bagenda ko basasulibwa buli ssaawa gyasiiba mu Uganda oba omuntu gwakolako bagenda ko basasulibwa mu $. Oluvannyuma lw'abasawo bannayuganda otandika okukozesa mu mulimu guno ogw'okutandika okubba ebintu by'omubiri by'abantu bannayuganda so Odrek Lwabogo agenda kuyingiza abasawo 10 mu ggwanga nga bagenda ko batambula amalwaliro ag'enjawulo okukola ekya body organ transfer oba body organ business egenda kuddamu etinte ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo nkivuddeko kati wane wali okulya n'okkomba essowaani mumpuliriza bulungi wane wokulya n'okkomba essowaani muganda wange omusoga kodeeyo wonna wooli muganda ngo muganda nkulamusizaako wa Luganda kansulali bulungi buno bakanjala bugenderye bazadde mwenna abo mu kitundu ky'ebusoga n'abali mu Buganda amumpulirize bulungi nnyo nabaga video yale mugisalemu eddakiika 5 mugipostinge mujagala eno naye linga security alert naye ng'ebadde neekusifu nnyo simanyi lwaki Mzee Nyandwe Yoseri tibahabura utabaisirwa mutabani wa Kareje zisanga bisibe mu 7 ne family ye tebagala muntu gubayita Buganda n'omusoga bamugaseeko ku mawanga ge batagala nkiddamu simanyi Nyandwe Yoseri omuganda kiyakola Nyandwe simanyi Nyandwe Yoseri tibahabura simanyi musajja musoga na mukazi musoga kiyakola abazadde muwulirize
ekitongole kibayita International Police Interpol ye police ekwasaganya okunoonya abazibe emisango mu nsi yonna ng'ekitongole ky'ofisi enkulu ey'ekitongole kino eri mu ggwanga lya Bufaransa wali headquarters wabula buli nsi erina office yaayo gye mugenda ne mufuna gye tuyita certificate of good conduct ekulaga nti olina musango gwonna era olifiri okutambula ensi yonna mayinza byange nsooka kunnyonnyola n'enkusomesa n'otegeera ekitongole kibayita International Police ye polisi y'ensi yonna esobola okunoonya omuntu yenna omuzi w'emisango n'emufuna era mwabaagala okutambula mugendayo okufuna gye tuyita certificate of good conduct eraga nti olina musango gwonna wabula mu Uganda Museveni Interpol agikozesa okusiba abaana Abaganda n'Abasoga abasiba atya kyekyenjawulo kyenna bwe mba information nogirambulula nsooka kulambululira n'enkunnyonnyola otategedde n'enkuddiramu yo seeri akozeseza ekitongole kya Interpol in the disguise okusiba abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi Abasoga n'Abaganda abasiba atya mwenna abali mu Kampala mwenna abali mu Buganda n'abali mu Busoga mu bitundu bino wammanga bw'obanga olina omuntu akola ku Nateete Regional Police polisi y'e Nateete ennene bw'obanga olina muganda akola ku polisi y'e Kajansi ennene bw'oba olina muganda ng'akola ku polisi ya Jinja Road polisi ennene ne Kawempe ne ku Olodi Kampala oba ye Kampala mukadde polisi emu ziri polisi 5 zino baziyita region Nateete Kajansi Jinja Road Kawempe ne Olodi Kampala ezo Busoga nja gifuna gye bujja ku gatono ebikweko bwe bajja mu kitundu batandika okukwata abaana emisana bye bayita idle and disorderly omusirikale n'akusana agaleeta endagamu nti yo olagawo ovaluddawa oba ne bakola ekikweko ne bajja ne bakwata bukwasi ebikolwa bino babikola mu Buganda ne Busoga bwe bakwata abaana bammwe babatwala mu buduuku ne batandika okwawulamu Omunyankole n'Omunyarwanda tebamukolako profile n'amawanga amala profile bagikola ku Basoga Baganda strictly Basoga Baganda profile yeeruwa olukwata nga bakuggulako omusango bwe bakuggulako omusango nga bakusayiningisa empapula z'omusango ogwo tebakutwala mu kooti nga bakutwala mu ofisi ya Interpol nga bakujjako fingerprints zo zonna engalo 10 nga bazijjako engalo 10 zonna nga bazijjako system ya Interpol nga bakola transfer ey'omusango bakutaddeko ne fingerprints likolizo nga bazisindika worldwide kiba kitegeeza nti already bamaze okussa mu ba international criminals abatakyasobola kufuna visa okufuna omulimu mu Uganda n'okubeera nga weeriranya ofisi yo n'ebibufuzi oba okusaba omulimu muntu wantu wonna kansubire ekinyonyodde bulungi nnyo